guys, how are you? Hope everyone is good. Kansubire listed. And I'm hoping some of you are live. I was told most people can't be live, you know. I was told most people can't be live to watch videos like this. You know, some of you have no VPN, some of you have, but I'm hoping you make sure that this video is shared with everyone that you think should watch it. So if you're on the live right now, make sure that you share the live right now. Or make sure everyone sees this. Njagala buli omu alabe video na ino giraba. Go subira ino giraba. Make sure you sharing. Okitegeera. Make sure you share the live. If you've joined my live, make sure you share it. Because I have some important message to share with you. Okitegeera. Njagala kubako bye mbagamba. But it would be a blessing if you share this live with a friend, you know. I rarely make lives, and do I watch together. I rarely make lives nowadays, but I think it's important to make a live before elections. Yes, so that I give you perspective, you know. Yeah, so that I give you perspective. So make sure you're sharing the live. We need as many people on the live as possible. Yeah. So guys, simanyi oba ngenda kwogera Luganda oba Luzungu. I believe fenna abali wano tuli bannayuganda. First of all, there are people who are saying, oh, voting is not important, bakalulu bagenda kabba. We're making sure nti olonda. Oba kalulu bakabba, oba kalulu tebakabba, make sure you vote. Make sure you vote. This is not a joke. Watch it again. This is not a joke. It doesn't matter gw'olonda nze simanyi gw'oyagala kulonda. With all due respect, DP, just make sure you vote. You know, make sure you vote. Chekisookera ddala kye njagala okwogera ku live eno. Bino ebintu by'ogamba mani ebyokulonda simanye biki kasita ndya emmere. That is stupidity. Stupidity. If you're grown up ng'oli muntu mukulu, gwe manyi olina okulonda. Politics affects how you move in a country. Politics affects how your kids are going to live in this country. So if you have a chance, omanyi nti waliwo abantu abavudde bweru bajje wano balonde. Those in Sudan, I'm sorry, I'm talking to Ugandans, but if you hear a few words in English, well and good. Abantu bavudde mu bifo ebyenjawulo bajje balonde. Why? It's because they care. It's because they know the importance of voting. Voting is important. Voting is very important. So make sure you're set and you're ready to vote. Guys, make sure you're sharing the video. I want as many people to watch this as possible. Politics is going to affect everything you do, and it's always been doing that. Most of you complain and say, hey, the hospitals are not well equipped. They are not well equipped because of politicians. The roads z'otambulirako ezo ng'otwala muzaddewo mu ddwaliro naye ng'oluguudo olubi n'otatuukayo mangu muzaddewo n'afa. Those are reasons that should make you go and vote. Stealing of votes should make you go and vote so that oyimirirawo n'olinda olabe babale ng'oli awo. It's important.
It is very important. Totuula ogamba omanyi nze ebyo tebinkwatako simanya ebya politics bya bantu bakulu. You are old enough. You are old enough. So make sure you vote. Don't give yourself a chance of just looking at these things as things that don't matter. And I'm saying it doesn't matter if you vote the person I don't like. I do not make a choice for you. Ze si kulutsalira wani gwolonda. Okitegeera ze nonda Bobi. Kati gwe gwamanyi whether olonda ani oba ani, but make sure you vote. It's important. It's very important. And guys, but before we go any further, it's important otunulire Uganda bwe running nga tonnaba kulonda, because olina okuba ng'oli objective nga byolonda obitegeera. Tunulire ensi yo olabe bwetambula, bwe wandijaagadde, gw'olonda n'abikola gwe by'osuubira. Abaddeko abikoze by'obadde osuubira. So you have to be wise and prudent. Oba okitegeera, so si kutunuulira bintu just mbu mmanyi mala galonda, simanya gondi, amanyi Bobi, muzeeyi, ebyo ebintu mubiveeko. Tunuulire ensonga ezikulonza omuntu. It is very, very important. Have a reason as to why you're voting someone. Omuwuliriza biki byayogerako, kikyakwagaliza. Ababadde wano boogedde. Nze kyovola nze sola londa Museveni, it can never happen. And I've never voted him in my whole life since I started voting. Never. No disrespect to those who support him. I just don't think he's willing to do what is right. Okitegeera. Be encouraging wano obubbi, ate ne bavaayo mbakola match about ebintu by'obubbi, corruption. Bibalemye okwasaganya. Okitegeera. Kakati nze sironda muntu alemeredde wakwasaganya bintu. Siri mudongo nnyo bwentyo. So ndowooza buli omu yandibadde objective. Baako n'ensonga ezikulonza omuntu n'ezitakulonza mulala. Okitegeera. Nze nina ensonga nnyingi ezitannonza ba candidates balala. Oba okitegeera. Era ba candidate bangi bendaba abaakabi. Okitegeera. There are so many people who are really good. Phaeton, I see you. Okitegeera. There are so many. But nja londa unconvincing. Oba okitegeera nga ndaba byayogerako byebyo. Because abamu tebalina kye baakoze, naye tetulina bajajinga kukuba nti tebalina kye baakoze. G'otunuulira abaddewo ogamba oyo alina osigalako lwakuba balala ate baakoze eki. Okitegeera. Naawe waliko omwana omuto n'ojja ng'okula n'otandika okukola ebintu bye wali tokola. Tekitegeeza nti wali ogenda sigala mwana muto nga bakuliisa ku kijiiko buli lunaku. So kikulaga nti ffenna tukula okufuuka ebintu bye tufuuka. Okitegeera. Singa saayina opportunity kubeera kyendi nakigezaako n'abantu encouraging nga taata wange, sandiyimbye. Ate nammwe singa temwampagira nange nandibadde siituuka gye ntuuse. Maybe temwandintegedde nnyo bwe muti. Naye muntegedde because mwampa chance. So I think we should give someone else a chance. I respect Museveni. I think he's done well. And he's also not done right mu bintu ebimu. Bintu bingi ebimulemye. Nenga agezezzaako. Okitegeera. Ne akooye. Okitegeera. Kati tumuggyeko weight eyo to making sure tulonda Bobi Wine weight eyo muveeko. Oba okitegeera. Akooye takimanyi. Oba okitegeera. Ye ng'omuntu omanyi ebiseera ebisinga oluusi abantu bayinza okulaga ekintu nga ne tokiraba oba okitegeera. So takimanyi nti akooye. Naye kintu kya buntu bukulu nnyo ffe okumakinga sure nti tetumulonda oba okitegeera
tulonde Bobi muro to making sure nti atuula wali mu ntebe muvubuka ategeera ebizibu byaffe oba okitegeera ajja kyusaamu ku byala bye bitali birungi kozi nabo biri biyitirivu oba okitegeera naye temutiisibwatiisibwa obutalonda ndabye bitanka simanya bamuvinga ebimotoka ebinene simanya amagye gayita buli wamu intimidation tekola tosobola gamba mbu musimanya ogezaako kutaasa bantu kuprotectinga bululu na bintu bwe bityo ng'ogenda leeta magye ago gonna gaaki kwegamba poliisi temala poliisi temala oba weetaaga ab'amagye musobole okukuuma akalulu mbu mwategedde waliwo abantu abaagala okubba akalulu ani ayinza okubba akalulu nga si mmwe kiri crazy nnyo but kikulaga abantu bano batidde ate bali desperate which is not nice because desperation ekozesa abantu ebintu bingi ebibi oba okitegeera anxiety is different from adrenaline oba okitegeera okitegeera balina anxiety it's not adrenaline oba okitegeera so nze ndowooza Ngatonalonda tunuulira ababbanka bwe bagamba Bank of Uganda ne bavayo ne bagamba mbu amabanja ge tuyina nga Uganda tuyina kwetondera bwetondezi nsi zaatuwola ssente zitusonyiwe mukimanyi ssente ezo mu abagendo zisasula like bw'otuula wansi maybe amagezi oba nga togayina naye bw'obanga otegeera gwe manya bumanya buli ssente ebbibwa wano neetakozera kintu kyetalina kukola buli ssente eyeewolebwa erina osasulwa so gojja lowooza mbu it's okay ebintu bitambule nga bwe bitambula but you should be worried for your country. You should be worried for your country. Okitegeera nze bwe ndowooza ate si bwe nandirowoozezza naye bwe nina okulowooza because ekigenda mu maaso kyekyo we need a difference. We need a difference. We need someone who will look at things a different way. And as I told you, we respect Museveni. We respect his effort. Nino omuto munnanga akuba engoma n'ozina. N'asinga okuzina amala n'annyuka n'akita. We appreciate these old people's effort. Negwe tosobola kuŋŋamba mbu kati ku ddakiika eno jjajjawo yakutegeerera. Ku level we twogerera gwategeerera jjajja. Gwamukwata n'omutwala mu ddwaliro. Gwamugamba nedda kino tugenda kikola tugenda kukola bwe tuti. Because effort ye yes abagitaddemu before ng'okyali muto be bali bakwasaganya and all this and all that. Ne time etuuka. Ebintu ne biflipping ne bikyuka mu kwa katono. So kyensaba guys muleme kutuula okutunulira bintu bya politics nga bintu by'abantu bakulu. Bintu byammwe. Era abantu abakulu bamala okufa gwagenda oba mu buzibu okusasula omuchina. Sente ze bamwewozeeko. Gwagenda osasula Omumerika sente ze bamwewozeeko. Gwagenda osigala wano mu mabanja. Ojalaba taxes nga nyingi, ebintu ebitambula nga bwe wandibadde obisuubira. And all these things are orchestrated by politicians. They are all done by politicians.
So kitegeeza ki? Bw'obanga oyina effort yonna gy'otaddemu oyina kuba wali kulonda. Ate sikkakamaani kulonda gw'otayagala, no choice yo. Bw'obanga olaba nti Museveni gw'osazeewo okulonda, feel free. Everyone has a choice. And for me, I believe we have to respect the boundaries of individuality. Guy wabayagala supporting ani, I'm supporting. It's fine. It's fine. Naye kummwe maybe abatanaba kutegeera kiki mwina supporting. Nze nja babuulira amazima. You Jeno, probably abamu kummwe temugiraba. Some of you probably mwina bagays ababateeka mu sente, the girls. Some girls, I know why certain girls reason in certain ways, because they have never worked a day in their lives. Why certain boys reason a certain way, they do not know what it means to go out there and hustle. Kakati omuntu bw'atyo bw'omuwulira ng'alina bintu by'ayogera, sooka weetegereza omuntu oyo akola mulimu ki. Abantu abamu boogera kozi basobola okwogera, teboogera lwakuba boogera bye bategeera. Tebamanyi hardships za kubeera citizen, kweyiya, kubaako kyokola. So ebiseera ebimu boogera ebintu bye batalina kwogera. So before listening to people, weetunuulire naawe olaba oba oli mu level eyo, weetunuulire ebintu bw'otyo. Balaba mutunuulira bino ebintu, nze si following nnyo TV oba mwetegereza n'okwetegereza. For the last 8 months I'm not doing TV interviews or anything. Why? This is because boogera bintu bya kidongodongo. Ebibuuzo bya kidongodongo, tewali kintu kyakutuya. Mutuulaawo mubuuze Bobi Wine kiki kyagenda okukola bw'ati, kino kyagenda okukola, tolabye statistics ezo zoonyumya. Bobi Wine singa ayingira muli ajja abeera n'abantu abagenda okwasaganya ebintu ebyo, talina kukola yekka. Teamwork makes the dream work. So buli kibuuzo gwe gy'ojja omubuuza gwe nga president or whatever, mb'okalubya oluzungu, or making sure nti abula, you're wasting time. Twagala ebibuuzo nga bigonvu bulungi, ng'omuntu yenna n'atunudde eri ku TV ataasoma nnyo ng'asobola otegeera ky'obuuzizza, so that tufuna okuddibwamu okutuufu. Ate si nti buli kimu kiyinza okuddibwamu. Si nti buli kimu Bobi Wine alina okimanya, oba politician wo yenna mulala alina okimanya. No, ebintu ebimu birina okwasaganyizibwa abantu abamu. Uganda yeetaaga ebintu ebikola, institutions zirina okukola. Twetaaga review boards ezitunuulira ebintu. Enkozesebwa ya ssente mbi nnyo wano mu UGman. Bagayi bakozesa ssente bintu byabwe. Bagayi bakozesa ssente bubi ezirina okukola ebintu bye zirina okukola. Singa bakwatibwa bo bagamba bugambi ssore ne basonyiyibwa. Mukwata ababbi ababbye obusimu ne mubatwala mu makomera. Naye omubbi abbye ssente z'abantu, enkuyanja y'abantu, za siriimu, za malaria, za kuzimba nguudo, za sasulira bintu by'amalwaliro, abo bo tebasibwa. Naye ng'ate be bababbi abanene. Be babbi abanene. Guys, we need a better Uganda. And a better Uganda is a working Uganda. Nga institutions zikola. Ng'ebintu bitambula. Ekyo kye twetaaga. All these other things, we can look at them after. But we need things that work. Twetaaga abantu abali mu kooti nga bakola emirimu gyabwe nga bwe girina obeera. Abapoliisi nga bakola emirimu gyabwe nga bwe girina obeera. Golowooza. Abapoliisi abamu tebandyagadde kola nga bintu bwe byandikoleddwa. Ne system ye batadde mu koona ne bagamba olina kukola bw'oti. System ye batadde mu koona ne bagamba olina kukola bw'oti. So gwe tuula wansi weetegereze. For example, bakwata abaana b'NUP bonna abatambulira ku Bobi Wine ne baleka Bobi Wine. Kikulaga ki?
If they even had omusango gwonna mwandi batutte ne Bobi. Ne mumala ne mubatta, ne mumala ne muddamu ne mubakwata. This is how the system in Uganda works. Bakukwata, then abalala ne baddamu ne bakukwata abatali bali ne bagamba ffe twadde twamutadde. Bano ne bakwata ne bagamba twakusanze n'omusango. So man, Uganda mwino gyetunuulira bulungi. Abantu bano balina butamuzi bungi nnyo bwe bakozesa. Simanya GDP, simanya hocus pocus, balina ebigambo bingi. Ffe twagala bintu kubanga bikola. Ebigambo twabikoowa. At this stage, Uganda needs action. Oba kitegeera twagala ebintu bibeere nga bikola. Twagala abantu babeere accountable. Eyabbye ssente azizze, ataasibwe. Ebyo bye twandiyagadde okulaba. Oba okitegeera. Naye omuntu wabanga agenda kubba ate asigale nga minisita. Mba sikitegeera. Goba olaba nga kikola sense, then probably ojja kulonda side ekola ebintu bwetyo. Man, tujja kwewuunya nnyo nga wayiseewo wano time ng'ebintu ebitundiddwa wano mu Uganda biyitirivu. Tujja kwewuunya nnyo. So guys, mbagamba man, temuzanyira mu kulonda. Genda ozanye akapiira naye tozanyira mu kulonda. Mugende mukole byonna bye mwagala, it doesn't matter. Nze njokinga, but waliwo time etuuka nga si bintu bya kusinika mannyo. Oba okitegeera. Time y'okusinika amannyo erina weekoma. Toyinza genda kuziika ate n'otandika sinikirayo mannyo. Nze sifaayo kukuba safe, ekyo nsiiba nkigamba ne bazadde bange, because they worry a lot about what I say. But my sisters, you know, and some of my friends. But the truth is that certain things have to be said. Certain things have to be said. And for me, all I'm begging you is to make sure you vote. Period. Period. People think so many things. But the reality is that just make sure you vote. It's only right. Make sure you vote. Be fair to yourself. Be fair to your fellow citizens. Mujje mu numbers nene mulonde. Nze ngenda kulonda. By all means, I have to. Era nzize wano just man remindinga. Kijja kunuma nnyo man nga tulina opportunity esobola okyusa ebintu. Naye man netutuula eyo. Netutuula butuuzi. We have an opportunity to stand for something. Let us not fall for anything. Goba ngogamba Uganda ojagala, then you know making sure nti olonda. Yes, fine ebintu biyinza obutaba fair, but onoowulira otya nga togezezzaako because you're worried that akalulu bajja kakubbako. You have to try and fail, but don't fail to try. And failing is okay. Tuyinza n'okkagendamu ne bakatukuba. Oba okitegeera. Kiyinza n'oba mu bubbi ng'era bwe tusuubira. But the truth is that we will come back again stronger. We'll come back again stronger. It's only right for us to stand. It's only right for us to vote. No one is going to arrest me. I've made that a point. And if they arrest me, you'll see what will happen. But I'm saying no one is going to arrest me. I will go and vote.
normally, just like any other person. But as I've told you, me, on my side, I'll support Bobi Wine. I have my reasons, and I think he's standing for something right. You go support who you want. It's your choice. But for me, I choose the red color. It feels good. That's why I'm dressed up like this. I feel comfortable, you know. And I can't wait to vote. I cannot wait to vote. And I know you cannot wait to vote. Some of you who don't think you should vote, I think you should vote. But I cannot force you to vote. Yeah, not even your parent can force you to vote. But it's only prudent for you to vote. So make sure you do. It doesn't matter who you support. Watch the get. It doesn't matter. Dr. Seron Joji, much love. Thank you. Thank you for the offer. I can only tell you that, man, zendi happy nyokulabanga, we've reached this day. Yes, waliwo challenges. I have so many of my friends in prison as we speak. Tebasobola na kuyingira mu mwaka. Normally, Dan Magic, ba Eddie, Nubian, they omwaka baguyingirira mu komera. That's not nice for them, but for no good reason. Oba kitegeera. For no good reason. Your life gye tulimu man, kitegeera. That's the kind of life. Nze nali ne Dan the day before he was arrested. Before nga tebanagenda Kalangala. I was with him. Next day, that is what happened. So for me, I'm asking, guys, I'm not saying I'm forcing you to vote who I want. No. It is your choice. And I want you to think for yourself and think if so-and-so is right, if not, if maybe this other person is the one that you choose. It is up to you. Oba kitegeera. Nenze ku bintu byendabye siina bwe nnonda Museveni. Saagala kulimba. Muwe ekitiibwa ng'omuntu omukulu, muwe ekitiibwa ng'omukulembeze w'eggwanga, ne siina bwe mulonda. The only time I can vote for the current government, nga sikyalina bwongo. But as long as I still can use my brain, I am very sorry. I cannot vote them. I am very sorry. For God and my country, let's make sure we vote on 14th. I love you all. Thank you for being live. Make sure you share the video. Make sure everyone sees it. Make sure people vote. Encourage your friends. Totuula ogamba omanyi. It doesn't matter. Bichi. No. Encourage your friends to go and vote. They will choose for themselves. It's their choice. Or watch together. You're not going to beat people. Bagambe voting a people power. People power. No. That's not how things work. Respect the boundaries of individuality. And go out there and do the best for yourself and for your future. And if you think current government has everything planned for your future, I thank you, bye. I thank you, bye-bye. So you have to think about it. Whoever you're choosing, do they have the right plans? Do they think of you? In the last 3 years, were they thinking about you? In the last 4 years, were they thinking about you? In 2016? After 2016, what did you see? Do you feel like bibadde bitambula? It is up to you. It is up to you. To me, I can't give my vote to the current government. I can only give my vote to Bobi. I respect all the other contestants, you know, for the presidency. Most of them are very real people, you know, Wakabuleta. They talk points. You know, I love to look at all these people. But in the Nalonzoli, Ochtegeda, many came, but a few were chosen. So make sure you choose the right person. Much love. I'm out.